Monsenkano ya Katikkiro Charles Peter Mayiga gyabaddemu n'abataka abakulu b'obusolya Bulange Mmengo mwayanjulira enteekateeka ez'enjawulo ezikolebwa Buganda n'Obwakabaka bwe zigenda okutandikirako koneza abataka ze balina okulambika bazzukulu baabwe. Omukubiriza olukiiko lw'abataka b'obusolya Omutaka Kayiira Gajula yanjulira Katikkiro abataka abazibu bava ku maaso okulinda Omutaka Kisolo ow'ekika ky'Engungu yaziikiddwa eggulo. Ssaabasajja Kabaka yatusaasidde nnyo olw'okufiibwako muganda waffe Albert Mwanga Seryoto Omutaka Kisolo. Katikkiro abategeeza ng'Obwakabaka bugenda okusenyesera ku Ssemasonga y'ettaano Buganda ze zeetambulirako naddala eya Federo n'okuuma ettaka n'okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja. Ensonga ezo tuzimanyi tuziddinganye nnyo. Esooka okunyweza okutaasa n'okukuuma Nnamulondo, ey'okubiri okugabana obuyinza mu nkola eya Federo, ey'okusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda n'ebyobugagga bwayo. Katikkiro ategeeza ng'Obwakabaka bufubye nnyo okukuuma olulimi Oluganda. Mula yanjaliddemu enteekateeka ez'enjawulo Buganda zeeteeseteese okukola nga muziro mwe muli okukendeeza enkola ey'obwannakyewa ebadde esuse mu Buganda okuuma obutonde bw'ensi okuzza obuggya abaami abatongole n'ab'emiruka n'enteekateeka endala nnyingi. Tufubye nnyo ne ku lulimi Oluganda kubanga sirowooza nti ali mu Buganda wali akyabuusabuusa nti olulimi Oluganda olulimi olutongole mu Bwakabaka. Wadde Katikkiro anjulidde abataka enteekateeka zino abasabye buli kika okubeera ne Katikkiro waakyo okusobola okulambika mu ntabuza emirimu gy'ebika byabwe. Twamala okubagatta ennono neefaanana kumpi ng'ey'Obwakabaka bw'enti Kabaka bali Katikkiro n'omukulu w'ekika bali Katikkiro. Akalatidde abataka bano okufaayo nnyo okukuuma abayima okusobola okuwandiisa ettaka ly'ebika n'okuwandiika ebyafaayo by'ebika byabwe. Ebyo webeereddeyo ng'omutaka w'ekika ky'Engonge Albert Mwanga Seryoto yaziikiddwa olunaku lw'eggulo ebweza Busujju. Oluteesiteesi lw'omukolo guno ssebo jangu. Oli alina okuziikibwa ku Lwomukaaga n'abalekawo obutakkaanya ekyabawaliza okutereka omulambo okutuusa eggulo. Omukolo gwetabyeko abantu bangi ng'okusaba kwakulemiddwamu Reverend Father Daudi Kaleebo. Yabadde abulira yebaziza nnyo obuyonjo mugenze mwabadde nabwo. Kale omukadde ono abadde muyonjo tumukubireko mu ngalo kyakuyigirako era jjajja ono mbadde mwewuunya mbadde abadde alina enamba yange esimu nange nga nnina eyiye naye bwe mbadde ntusa akaseera nga simukubidde ye mukulu w'ekika gye mbadde nfuna essimu y'omulala mukoddomi wange Omutaka Kaliika. Ate Katikkiro w'ekika ky'Engonge Kitando Kyawuse yeebaziza abeetere mu kuziika olw'okubeera obumu wakati mu kusomoozebwa. Jjajja abadde n'okwagala kungi nnyo eri abazzukulu be era jjajja abadde ng'atera okusaagasaaga nabo. Jjajja abadde asembeza abantu. Wano minisita w'ensonga ez'ebweru Mengu Kyawuse Bwenvu yasabidde abazzukulu okukuuma obumu. Saba nno ffenna okuva okwa jjajja kutufuukira akabonero akongera okutunyweza si so okutwawulamu. Ronald Kakooza ne Mmemme Brian bakusekedde guli ino lwa Bukedde TV.